Kanzo bamuganyo yimbe Uganda watu wonna anti kakati mwe mwino obuzibu abantu abalina obulemu ku bwongo sola kubagamba nti noki naye njagala okutegeeza kigambo kimu anti gwe kyobamanya nti Eddy Kenzo oyogera nnyo ebibozi by'amalwa evo toggwa mu bigambo kamera ne zikutulamu okuva ku macha paka sawa mmekanga tolina mukyamulamu na kimuni n'amawulire agoocha oli mbya kisiru biki byoyogera ebyo agoocha oli kubya Kenzo mpozo ono yezola ndisine era yenze basabona katata nagenze ne mwana kimuulya naye umutenga kulinga bolo ye wali wekiraleke ontuga ogera ontuga atena atikira ojja kukanko onasenge genda bugana kwa senge genda bugana tsani wali mumbe zayo ono kakati njogera ku Eddy ndi bulungi ogamba kimuganda wange obulamu bulungi mpozo bubwo ebitambula mu ggwanga wabirabye ebitambula mbiraba tuli basanyufu nnyo nga ffe abamu mu ngeri emu oba endala anti Katonda mulungi ate Mukama abeerawo obudde bwonna nebaza Allah nti tuyina music industry erina weetuuse yo nga yo Katonda agiwadde omukisa ne yeeyubula ku mwana gwe bayita Eddy Musuuza. Yalaza amaanyi mu festival. Eddy Musuuza yalaza amaanyi ng'ojjeko okulaga amaanyi anunudde industry y'eggwanga. Industry ebadde yawambibwa. Industry ebadde yannyikibwa emagombe olw'omuntu Ssekinnoomu. Tubaddewo n'akakundira akagamba nti Bobi Wine bw'atakupostinga tofuna bantu. Bobi Principal bw'atayogera tebwajja kujja. Yampostinga. Bamukuba ne propaganda. Kenzo bamukuba propaganda. Ne bagamba nti ekivulu kyaba NRM bokka. Kupeje yenye wala kumanga kebera NRM natulwa NRM si anti kati bana abantu bano nakugamba nti okutegeera site kati muntu ategeera ate si kwabwaza ate kwewussa kwabo obusirusiru bwa kintu kya kwewussa kya butamanya so nagamba nti obwongo bufu bulinga leta zero no wojikatake sigala ekola zero abantu abasinga bali ku social media obwongo bufu kati goda ku social media nolowooza nti nno ayogedde kuwona njagala okuteka kati nga muganda wange Isima nate Isima ye munnange Isima yalwala bipolar omanyi omuntu yalwala bipolar bwasanyuka ennyo ne kimuyitirirako akaaba tugambe mbu Isima yasanyuse nnyo bwasanyuka ennyo akaaba bw'alemmere nakkuta asesema bwanyiiga akaaba ne bwakola sex n'anyumirwa nnyo akaaba kati ye muntu yalwala bipolar Isima yalwala bipolar ate Isima yalwala kawumpuli aliko muzimu gwa kawumpuli kati Isima munenya muganda nga Isima yomu kubasooka okupostinga Kenzo nga amwagaliza abantu ne Godfather era Godfather mwebaza I respect one love wavayo nulaga omutima omulungi okusupportinga Eddy Kenzo Musuuza ne Isima mwebaza ne obulwadde bwa Isima nze ngamba yalwala bipolar Channaku nti Isima watuuse kati ne wazalo mwana taso amwita tata amwita jjajja kati Isima alimu yalwala kawumpuli tomunenya omuleka bwachamuka nnyo ayitako bwanyiiga nnyo n'ayitirira ng'ataawa buli kintu ekimuyitirirako ne kisukkuluma kati kintu kya Kenzo kyamusukkulumako Isima alina buzibu ki ne Kenzo tayina era y'omu kwasinga okwagala Eddy Kenzo naye ekintu kimuyitirirako kubanga Isima yadde yakogera ku Eddy Kenzo ng'alaba kyamwogerako namukuba knockout ne bamunominatinga omanyi ekitegeeza mbadde mukyayogera ku yali festival agikubye agitadde wali omanyi kyebayita let me tell you something omuyimbi oyo Harmonize bayagala okumwetako n'abasaba emitwalo gya dola emeka n'abalema Kenzo yamuleese nga mukwano as a friend yagula buguzi tikiti nakina amwetawa omuyimbi gwe bayita Mampi kati promotion yasembayo okumuleta wano omanyi spending how much money ku Mampi oba how much money Mampi zagire Uganda naye yazerwa mukwano as a friend kati kugamba nti festival ya Kenzo yamenye ebintu bingi first of all Eddy Kenzo Musuuza yakubye knockout ba promoter yalaze nti omuyimbi osobola okwetegeka n'ofuna abantu ate n'okimeekinga era ba promoter tebasobola kwagala Kenzo era naye yagaba ennamba munnange omukulu agaba ennamba nesimanyi nti akyali promoter naye ndabanga kadede wa ba promoter wali awo naye weebuza kivu kyategeka tokimanya yakoma kutegeka ku Wanchekecha agaba kimbu yasinga mu kutegeka agambye yayita promoter omanyi twafuna okusoomozebwa bwe twali wa Genosale n'abatimbi b'ebipande bagamba nti ba promoter abasiba ebiveera bagamba nti ndi promoter ne babawo obuwumbi bw'ensimbi era waliwo omwami omwakaana ne Eddy Kenzo yagamba nti yeyateeka festival nene nnyo nnyo
ng'aguze ebintu bamuwa miliyoni 8 basooka mu 507. Awo nyewe twatugenda tewaliyo eggulu. Nali yaffe omu ku bamutwalanze ne Kasani kusaasira era naffe ffennyini tusuubiza ssente bwe bazikwata bajjako amasimu teyatuwa wadde olw'ataano ne twewuunya ne Eddy Kenzo Musuuza gwe yakulembeza gwe yayogeranga nateeka Kenzo nanintegese Kenzo nanintegese kifu kyange kya Kenzo bamuwase ne Eddy Kenzo teyajja wadde omuyita okutuulako naye okwogera naye. Mukulu yagamba Kenzo takwatayo zaali zize. Simanyi ndowooza iwe mugamba kubanga ye mukuloopa oba mukulipootinga ekyamuwesa ssente ezo kyali nti nategeka Eddy Kenzo nateeka festival covid najja ne bagiyimiriza n'enfiirwa era n'agamba nti nina amabanja mayitirivu nnyo njagala kuyiriyirirwa kitegera bamuliyirira ave ku Eddy Kenzo. Kyakolebwa tekyakolebwa? Kyakolebwa ssente yazifuna. Osobola okubuuza Jeno Kayanja, osobola okubuuza Jeno Sale Musale, osobola okubuuza Balamu, osobola okubuuza Abitex. There are many promoters abaaliyo, osobola okubuuza Bajjo. There are many. Ne bakirerese baaliyo nga bayita ba promoter era bafuna ssente. Essaawa zino abanja ki? Kenzo yalina omubanja. Ate Kenzo amubanja ate? Bwe tudda mu reality oba mu facts. Teri kivulu kyali kikoddwa n'ofuna amagoba ga miliyoni 8. Kabere Kenzo ye festival yakubye. Tasobola kubanga yafisizza 8. Tudde mu reality. Omanyi bati 8 wali oluliddeko oba olukwatako ne ba 5 ba 3. Obifisa mu kivuno kanti mbina bifisiza. Kakati tudde mu facts. Sente 8 alufuna mu linnya lya Kenzo. Kenzo yalina omubanja. You understand? Kubanga kabere Kenzo ku festival tasobola kubanga yafisizza 8, you know? Naye banna Uganda beerabira mangu ate balya semukuto oba balya leero ne batajjukira nti enkya waliyo enjala ejja kuluma. Bwakuto mukuto gumu gugezembwa. Buli lwakukuta tajjukira nti enkya nja kukola ki? Nja kwagala okulya. Bakuta lumu ne babooga ne basesema ne badda mbuli ne beefuuyira. Tebaddamu kuzzako kirala. So n'olwekyo kyali bagamba tusigale nga tuli bakakamu. Buli muntu yeetaaga muno omuyimbi yeetaaga promoter ne promoter yeetaaga omuyimbi. Kino kiyite kubanga wakifunamu enyala Kenzo lyonoona wamututte mu kkooti mujja tuuka mu kkooti nga tegolina okusasula Kenzo. Ensonyi ogigamba ki? Era ojja kunyiigira Kenzo nti ye mubi. N'olwekyo nze nkyendowooza ti mu ngeri emu obenda twandibadde basanyufu tusanyukirengako abantu. Kenzo bamunominatinze mu awards ezikyasinze okubeera the best eza the whole world. Mind y'omunafu yenna bw'agamba ffe bwe baali balonda obululu bwa president twalinga ku ma-TV. Nammwe mwali ku ma-TV nowa Katumba oyo yali ku TV. Si bwe kiri? Nowa Nancy yali ku TV. Naye nga bakimanyi nti si balinda maybe Katonda akole ki? Kati naawe omuntu yenna ng'oli mu music industry oba ng'ofollowinga ng'owudde ekikwata ku music industry kati abantu abanyumira omupiira mwenna gye mwabadde ku World Cup nze atagunyumira era saabibaddeko banga bebugambi nti abegundi abakata tebamanyi na kusamba wadde n'obawa gundi eno iba sina Uganda Crane n'obawa eno gundi bunamwaya ebakuba bunamwaya FC banga n'owogibawe ebakuba mbu tebamanyimu wadde okusala wadde n'akatulika goota kamanyi we kali oba naye bajja omukisa ogutegeka oba ssente oba kiki simanyi nakumanya maybe mu ngeri emu oba endala naye baŋŋambye nti n'obawa bunamwaya FC ebakuba 10 nga takutteeyo. Kakati omuntu yenna followinga no anyumira omupiira ya followinze nalongo tuwaye ku byokunywa wano bawe omuntu yenna anyumirwa omupiira oba gwawo oba gwa Uganda Crane oba gwa wa followinze World Cup ng'akola ki? Nze atagunyumira sakoze eki era simanyi bajumize binyumize banga gwabaddeko ku UBC mbera kugenda kubeerako noli bangamba bana bagato kids ba performing era sabiraba kubanze byo sibimanyi ebyeyo. Kati omuntu yenna ng'oli musician ng'oli international kyale kikakatako okufollowinga award ezo eza Grammy Awards because Grammy Awards are the whole world, not Africa, not East Africa, oba Uganda only, oba black peoples, no. Njogera ku the whole world. The whole world. Empaka ze mwogera ko kati muzimanyi. Let me tell you something. Eze empaka njagala nkumanyira abantu basatu oba bana be bali ba nominated mu just a nomination. Kwaliko Snoop Dogg, banominating am Tupac, mwalimu Beyonce, mwalimu Koli Hana, kati kuliko Eddy Kenzo Musuuza. Eddy Kenzo manyi bamunominatinze nani? Limba tebalumanyi mbwa abantu. Kati gwe kuba tomanyi nakugambye okutegeera sitteeka nti buli muntu ategeera ate si kwabuwaze okutegeera muganda wange gwe tolumanyi omanyi omuntu eyalonze oluyimba olwo oba yasoma ennyala Eddy Kenzo John Legend, do you know that guy?
The John Legend yakajiwangula mirundi 10 neji. Yeah, what? Yes. The John Legend. Yasomye erinnya Eddy Kenzo. Omanyi Eddy Kenzo bamunometiza ne maani? Ali ne Burna Boy. Do you know that guy, the Burna Boy? Yasinga Nigeria. Eddy Kenzo yerevo gyalimu. Era okyakaana na Eddy Kenzo. Era ogantu omanyi luyimba nga bamutadde na Burna Boy. You know? Kenzo bagamba yaguze kigule. Problem y'abana Uganda obutakkiriza n'obutakkirizaamu. Nakugamba nti atamanyi nti tamanyi. Ate okutegeera si kwa buwaze. Atamanyi that is a big problem. Atamanyi. Fe tulina problem wano osanga omwana ku TikTok nga yeeyita Katonda. Naye nga abeerako avuma, abeerako avoola abantu. Naye njagala okutegeeza ku TikTok okwo kuliko omwana kyasinza okufolowingibwa. Muvubuka kajjawe katoba ka Nigeria oba kakiteko ogenda kwogera. Oba kanaggana. Mwanyinazo wabise. Nzifunye leero kasomolesa oyo. Kuliko akavubuka ka Black. Cardi B. Kansiki. Wa Africa. Akavubuka kaina following tayogerangako kigambo na kimu bukyanga jjao ku social media ku TikTok. Yasinga following. Lwaki yagisinga? Era yakyasinza okusayininga ki? Tulina wano omwana akyasinza omwana wa Kabiba mwita Miki simuzitufane. Nze yasinga n'okunyumira by the way. Sira nko Miki muntu gwe yali avumye. Natandika okulaba Miki ng'akola agamwagana ne bw'ati oba yagakolanga atya. Aha. Najivana mweyo tuwe byokunywa. Kakati soda namazi mpayo ka Pepsi. Kakati oyo Miki aina following aina na blue tick. Avumani. Osanga omuntu avuma nga talina na following. Ngavola buli muntu yayita munaku nze ndi munaku abanaku bonna bayisa bwe batyo. Abanaku bayisa bwe batyo. Abala bataddeko ne blue movie bataddeko obusolo bataddeko ki balina following. Daddala bw'oteekako n'ofuna basponsa. Miki mulaba nnyo alina ku billboard kati. Billboard zazina. Kati kuliko akaana akala kato bakayita ssebo. Simanyi kyebo. Nje kyebo. Kali okwo. Nenda bakana kali. Kasanyusa kale. Nekubera kwa ntikana kato. Nikagenda nekanyumira. Kwa nikagenda bagenda nakata mpate y'omuntu oba mukulu nga kadde kagalo nekyo nekitansanyusa. Nokayama nga bambi kakola content omulungi. Tekavuma. Owulya. Kaina following empitirivu. Okitegedde muganda wange. Onaye amala kuvuma bantu. Kutunula kuliko dedicandi muna. Obasinza assignment ze bayina. Omanyi contract ze bayina muna ndi dediki. Ne muna nga avuma muntu tebaliko. Kati kuliko omuntu omala nyumire okwo ku TikTok. Ekivuka kyayita Black Life oba yayita Good Life. Yayita Good Life naye yaseka musasi omulabe. Ono kadama kiri awo kyayita. Nze mbimanyi ndabako aba bategeera. Saako bikafodongo bino bivolongoto. Ebijja byogere bigambe bitagatta. Kakati abo tebaliko. So Kenzo kirizo bagana omuganda agamba nti yakusinza kubya gwolina. Kenzo ali blessing, that's one. Kenzo aina music. Njagala okubuulira Kenzo azaakola ebintu bingi nga muwakana. Abantu abayimbi wano bemuyita abanene ebibalemye okukola. Kenzo yakeera ku makya n'asala enviri za stamina. Buli muvubuka yasala stamina. Nga buli muntu saluni yakola stamina. Ng'omuntu okusala stamina olina kuba n'emiti waleegi. Ngera zo zayongezebwa za Kenzo. Kenzo tuba tukyali awo n'asala muno akakuubo kaali kaani bwe kati. Abaana baasala akakuubo ako ffena n'abakazi ne tutandika okuteeka muno obukuubo. Yali Kenzo. Tuba kiri awo Kenzo n'afunza obupale. Era nga buyita bupale bwa Kenzo. Abaana baasala empale mu owino. Abaana banyiga empale nga buli mpale bagikola fitting. Buyita bupale bw'abakazi, bupale bwa Kenzo, bupale bwa Kenzo. Eyo yonna legacy nijja okukulaga Kenzo. Tuba kiri awo Kenzo atandika okufunya ku ssaati bw'ati. Buli muntu atandika buli muvubuka ng'afunya ku ssaati. Gwe wali okoze ki kye boogera. Omuntu oli awo producing nga wadde enseenene. Kale kaabe kalimba ogenda mu bitooke. Tolina de ka project kakawalagala. Oyogerera Eddy Kenzo. Kyannaku ate nga kyasanyu. Let me tell you something. Simu abagenda okulonda Kenzo. Muyina ebisimu byammwe byazimba amanda. Byatika sikwini mu bisibala babandi. Mumanyi mugenda bisonseko obuti mulonde Kenzo. Please people.
Simwe mugenda kuona bino biri international byababuuse byabasinzeko ku ntegera yammwe. Kenzo tagenda kulondebwa mmwe. Omanya abantu bameka abadde nomination babadde abadde mu gundi nga bagenda ba nominatinga nga bagalako the 5 best 5 kwabadeko ne baganda boys the best 5 nga bebagala mu best 5 mwabaddemu Eddy Kenzo ne Bana Boy bamanyika balasigana bogera kwata wamanyi abantu njogera ku basukulumu kino kyakolebwa the all world njogera ku nsi yonna the all world not Uganda not South Africa or East Africa njogera ku the all world. Kenzo yafuna billboard era mwa complaininga. Kenzo yafuka international era mwa complaininga. Kenzo abadde agenda Cameroon n'akikuba ne waboga. Kenzo abadde agenda je n'akikuba ne waboga. Kenzo ngera musigala muina chichi. Bana bannambi chichi. Lwaki muina akasajja ku mutima bamujja na kuculiko obuyute nyuma. Omuntu ojjakera ku macho sange bolozi ngezimbye ensigo lwa Kenzo lwaki tomuleka. Omanyi mugana mwe kubira emikaja mmoyo ne mwewunyirira n'olowooza no kuba ina wifi. Omanyi gwomuka okutava mu masikati n'ebipale ebyo mwambala ebyebijini. Bule kukuwunyirira suwe ginakudda munda gwe n'olowooza nti otegeera. Nodda ku Kenzo n'ovuma. Please. Kenzo ali international waba yakuleka. Yanze kyensobola okugamba Kenzo kiri kimu. Twagala Eddy Kenzo ngokola shame 1 million 1 Kenzo. Gikole efa bakwaga tugenda kusasula. I'm ready to pay. Ngojikola mu Saturday oba ku Africa no baludda 1 million 1 Kenzo. Jeno wabade meza za million 3 twakula. Mukwano naine mezes zali za million 5 goyogera ku 3 oyine kikyamu naina table bill za million 5 notice free. Njije mwezo katogoleza abajega mukwano ndi mwabuzi wa president. Nina mikwano janga bagaga basobola kungulira emmeza. Ku meza zozanira ne amu yangulira kenda lezi. Kati njije akamalo. Zino Kenzo okuvayo n'akaba n'agamba nti waliwo amutisatiisa abagabo okumulema sense. Ebintu bingi ebijja bisomooza abantu nga naga nti obulamu bw'ensi butambulamu bwakusomoozebwa. Eddy Kenzo kuteka kw'ekivulu kye kwamwetedde abalabe bangi ate bajjayo ku face zaabwe ne bajjayo ne kala. Baabiraze nti Kenzo basooka ne bamu Kenzo let me tell you something. Abantu abamu bagambye nti Kenzo ekivulu kye kya government. Njagala okutangaza eggwanga nti ekivulu kya Kenzo si kya government. Era Kenzo mugende Lugogo kati njagala mwenna mugende Lugogo bannamawulire. Mukebere mu date ze Lugogo muli mu 12. Era mwenna mukukwata flashback zammwe Kenzo asooka kulanga 12. Anazala Kampala. Listen to me. Tugende mpola. Anazala Kampala. Kampala yani. Mutabani wa Bobo Wine. Bobo Wine si amzala. Bobo Wine wa kibina ki. Tosobola kuwakanya. Kampala yabadde. Let me tell you something. Tosobola kuwakanya nature. Tosobola kulwanagana mutima. Okujjako ng'oyina ekikyamu ku bwongo. Nature is nature. No mutima gusigala mutima. Nze ne bwe nkugamba nti tonywa Pepsi alwaza. Ng'oyagala Pepsi. Ogenda kwekweka mu toyo tonywe Pepsi. Oba ontegedde bulungi. Ekyokubiri, abantu abamu bateekawo embeera wakati wa Bobi Wine n'abantu beyandibadde nabo. Nga bwe nkulaze Ssaabasajja Kabaka era bwe kiri. Bobi Wine bamutaddeko embeera y'okumulaga nti bafulufiga babi, babebekulu babi, bagundi babi, bamugobeko n'abantu maybe beyandibadde standinga nabo. Nze kyokuba nga sikkiriziganya na Bobi mu byabufuzi. Tekingana genda kusemako kiro kupangisako kizimbe kutundirako ngoyi. Tekingana genda busabala kula kyennyanja. Era tugendayo. Oba ontegedde bulungi? Tekina we kinganira. Naye kati gwe engeri gy'oli ku social media gye weekubira omuka ne gukudda munda. Ne gukwambuka mu matu ne mu nnyindo. N'otalagga abantu abamu baatalagga obwongo. Girisi yayiika. Windows zaayiika. Nze mbalanya kitona abantu baayiika Windows entegera yaabwe ennafu. Omuntu ayagala kutegeera akuteke mu kifo kyayagala obeeremu. So naawe olina kyeweetegerera nga ggwe omuntu. You understand? Eddy Kenzo basooka ne bamulwanyisa ne bayita ono omusajja Omujamaika. Ng'ennaku z'omwezi 11. Binman. Era Katonda munene Binman kyamusaze talidda Uganda. Yayombe ne promoter. Yesu yebale omanyi promoter yafiddwa kyenkana ki. Yo manyani yamuli emabega yamuleta bayimbi banne. Nkutidde. Bayimbi banne. Oluba faaki. Kumusaza. Tosobola kukwata sente nga 11 kyakale mu Binman. 13 ogende wa Kenzo oba munalo ogwokolawa.
era abantu bava ne babekuya ne babagamba naye omuntu ayita binimani tugenda mu Kenzo era waliwo muyimbi munagobata naye webambi yeti abirimu ada yajja kuyimba gospel music mukama namuyamba nayimba bulungi n'agenda nange adda munyumira era mumaga ne nani mugenze buna nigenza mu Kenzo jeno ensonga abana abantu gye balemedde ku Kenzo kubanga akaaba anti nkujira bye bimu byenkulaga nti okulwanyisibwa okuliwo nwanisa gye bamulwanyisa for nothing. Kenzo talina kintu kya bwereere. Kenzo abadde fighter from day one up to wali. Kibadde kisa kya Katonda okwetta Kenzo wali. Ekyokubiri, Kenzo muntu ng'abantu abalala. Tasobola kuvaamu kya buntu. Ekyobuntu kisigala kya buntu. Kenzo mu mwezi guno gwe gumu afiiddwa muganda we gw'alina yekka omubwati. Mu mwezi gwe gumu n'afiirwa sister omwana wa sister we. Mu mwezi gwe gumu. Omwezi gwe gumu gwe gulimu ekivulu. Bana naye muntu. Tudde mu reality. Okitegeera? Naye muntu ng'abantu abalala. Ne gwe notuka okunvuma mu namugamba tolina na family bakuzikana mu mochare simanyi muki? Mulimbo. Otuka otyawo. Okukuvoola. Buuza no problem ati oyagala kubuulize. Tosobola kuvuma muntu kumugaba tolina na wammwe bakuzikana mulimbo oli masikini abantu bakwagadde Kenzo abantu bamwagadde Kenzo ateekamu okumwagala nga gwe boteeka ku macha n'ogula kamera yo n'ogira yikinga neraga bulungi nga nange wentuwa nenkola search y'ebintu byange wabwo mukulu yavayo n'agamba ekika bya Kenzo wabwo byakkiririzaamu sajja wo mumanyi eyalimuvuga nakugamba oyo yalwala bipolar ate aliko kaseegu mu bantu wetu batwogerako otemumwogera ngo bayizanze ne unyama tabalowooza kuyisima lwaki mu mukonsatrolingako mulowoozaako waliwo abantu mu nsi nga ye njagala nkubule mu nsi muno weewalanga nnyo ekintu okuswala n'okuswaza bibiri okuswala gwe kennyini nga toswala omuntu wagamba nga nti nze siswala mulaba edduka nkutidde n'okutya yisima teyajjusa nti talina kyakufiirwa ovaayo ku muntu atalina mama ku nsi talinako taata talina kyeguya era yagamba nti nze aizulu mu bulamu bwe muntu wagamba nga nti nze siswala mulaba edduka tambulirawo muviire omuntu ataswala muviire mukwano kwegamba aliwedde okukola ekintu asobola n'okweyambula awo asobola n'okwesala asobola gwe okusala taswala ate talina kyafiirwa yisima essaawa yalo Katonda yamukuba omuggo ne wazaala omwana tasobola kumuyita taata amuyita jjajja mukwano omwana we era amulaba n'agamba nti jjajja yikyuli nonti daddi yisima talina projekiti yonna wadde etambuza sweet pepusi wadde Colgate endowooza wegamba nze I'm not a blogger I'm an influencer ndi muwabuzi wa president nze I'm not a blogger my dear munoonye bali bakafolofotoma mwe babawe content lwakuba nze atunda nze aliko amazima n'obwenkanya nze gojja okwagala okulaba era nze alabibwa oteeka abantu bangi ku YouTube channel yo ojja okebere gwe wafunye abantu ameka oli mu lunaana gwe ondabirwa abantu ameka ewo kakati njijja mu bantu nze ndabibwa mitwalo ndabibwa miliyoni lwaki muvuga amafuta okujja okunoonya nze abanoonya mugende munonye bino ebizezengere biri emakindi byagala okubeera ku TikTok I'm not that kind twalabye n'omutegesi w'ebivulu niyavudde naye n'akaabanga naye agamba abangi ya Kenzo yakaabye amaziga n'agamba era Kenzo musajja mubi nnyo yamwefuulira ekivulu bali bakiteeka babiri kati yeruba oyinza muwa bugagga kyoba oyinza mugamba bigambo ki sina baka omwate sina kyensobola kumwogerako Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe mubenga b'amazima mubeere baddembe ate Bayibuli yemu eyogera nti muli balabira ku bikolwa byayo Matayo 10:16 ebikolwa bye byakola gwe bikulaga ki kyakola kibayita batya kibayita mu Uganda nkirabanga okwewusa oluganda olutuufu oba omuntu kubanga yagamba muno Kenzo naye alina omusasula kubanga yagamba alina endagaano basayininga nga byonna byonna ebabituuseewo ku kiri ekivvulu okukiddamu ng'embeera eteredde balina okuddamu bakole babiri era yagenze mu kkooti n'agira Eddy Kenzo nga tebamukkiriza kuddamu okuyimba mu ggwanga Uganda kirungi nnyo njagala okutegeeza nti omuntu yenna bwaddukiranga mu kkooti aba agenza okumanya amazima ate ekkooti kyekintu ekisembayo wano mu nsi okuddukirwamu era omuntu bwakunyigirizanga ennyo okugenda mu kkooti omwowaabiri
luba waba yagenze mu kooti, which is good. Ekkooti ejja kulaba obwenkanya balina empapula contract basayininga yaki gwe omuntu atamanyi muntu gye yajja linnya lye Eddy Kenzo nekitawe ne nyina yamutuuma erinnya gwe ate ogamba nti nina obuyinza ku linnya lya Eddy Kenzo my brother era yagamba lirye bw'ogamba nti liryo tumanyi mwenna mumanyi bulungi Eddy Kenzo gy'akoledde erinnya lye oba gye yalijja nyina nekitawe gye baali mutuumira kati ye gy'atobedde dizimba okwenkana awo lifuuka ebbulandi mubadde mulaba Kenzo kati no wagamba nti lirye which is okay agende mu kooti kooti ejjamu obwenkanya kibalekawo wano wakati wa Kenzo ne bapromote nakugambye nga ntandika okujjako nga tofumintiriza oba nga tewampuliriza nakugambye nti Kenzo yafunye abalabe njagala okutegeeza gwanda mu wano tuyina obuzibu nti buli success gy'ofuna wano mu Uganda oba gy'otuukako yonna ofuna abalabe b'otamanyi muwendo buli success gy'olinnyako oba n'abalabe kati Kenzo buli success gy'ayina ebaddeko emitendera gy'abalabe buli success gy'ayina kaneno gy'aliko tasobola kutaba na balabe era abalabe be beeyongedde nga bamu abali ku mulimu ogwo gwe gwaliko nakugamba nti ekyokweyagaliza kya buntu kati luba ekintu kyakola kiringa kyakweyagaliza tosobola gamba muntu abadde na linnya lye nti liryo tiwali sayininga teri muntu asobola kusayininga linnya lye okujjako okusayininga business contract yabbanga kyeggwako ddi naffe tubisayininga bujene contracts ne government ebisayininga naye ngambe mbwe wasayininga erinnya lyange who are you gwe mama wange gwe tata wange so nze manyi bulungi nti ekyokweyagaza kya buntu kubanga ne Katonda yakeera ku makya n'agamba nti tewali alijja gyendi nga tayise mu mwana wange kyogamba bakabaka aba Abulahamu tebaaliwo basolomoni tebaaliwo bakabaka bakaduneeza baaliwo lwaki yagamba mwana w'omuto ekyokweyagaza kyaki kya buntu era tekisigenda kiteesaako sente zammwe eggulu zaali zaki esente zammwe eggulu zaali zekivu kyagamba kyateeka ekya Kenzo yes compensation nti yafiirwa covid yajja ekivu nekitabeerayo ye bamuliyirire bamusasule ne bamuwa sente ze baamuwa tewali mutegesi wa kivulu kabeere nga waleeta Michael Jackson yali azifunye ne bw'otegeka Kenzo emirundi ya 100 tosobola funa amagoba ga milioni 800 never kabeere Kenzo abantu be yafunye tasobola kubanga alina amagoba ddage milioni 3 pozi nga tobalanga ku sente kubanga ekivu kya Kenzo kyokka Kenzo yekka ng'omu ate kuba yataddemu milioni ekitono nnyo 325 nga ye omuntu kubanga njagala nkodde ati sintono nnyo kwata abayimbi bokka abazze wadde bazze lwa mukwano era beegulire air ticket beesuze beeriise ekitono nnyo abayimbi bali mu milioni 225 ba ku 10 kati bale ebirala stage biki ebidongo okulanga bidina bonna Kenzo ye muntu omugezigezi Kenzo ali low fit yakeera ku makya n'agamba saagala TV n'emu ng'eri sponsored mwenna mubeere sponsored seekubira ffe tuli banna Uganda abantu amu kye mwerabira Kenzo ali freestyler Kenzo ayogera ekintu ekimuli ku mutima w'ekyo kyalaba kyawulira Kenzo tatera kwerimba Kenzo ne waba akabi akaba byali yalite Kenzo tafekinga naye lwakwa buli kintu kya muntu mukiteekamu embeera yammwe kati Kenzo gwe badde ngamba nti akaba bagenda kumutta nkulaze nti bamuteekako ebivvulu ne date ze Kenzo soka kubukinga Lugogo ne bagenda ne babukinga naye yabukinga 12 ne babukinga 11 naddagera n'asaba kololo nga tumaliriza tuddeko ku nsonga y'abannamawulire wawa munnamawulire ali eyo ebimengo yavuddeyo n'akomplaine nga n'agamba bamuwadde obusika kitone nnyo Kenzo badde alina okuba bannamawulire 55 yo waani amawulire kati gafuka gasasula anti kakati mulina obuzibu bannamawulire n'akwata ekisimu kye ekyayatika sikuliini yeyita munnamawulire ne Kafoodo nga tamanyi kye bayita mawulire do you know the word journalism do you know that omanyi bantu bameka abasoma aga mawulire kati ndaba wano bwana nga bwese bagabaga bwine ebisimusimu mbu ne journalism waawa buli akola page abeera munnamawulire buli amatuka ja mu sense muleme nga tuniza mu mutuka mera abeera munnamawulire kakati oyo ekisooka oyo mulenzi ze newunya n'okubanga balina ebibiina bye beeronderako ate naddala abo abantu ababeera ku TV bwabwe obutalabwa ennaku yabalumanye bambe ekikulu bali bubi genda ebipalepale bye bambadde ebigattogatto bannamawulire ebivunduvundu bajja bazuŋŋana bakunoonyako content yano abawalana Eddy Kenzo obako obusembayo bubasibirira abawalana Eddy Kenzo abatamwagaliza mbagamba kigambo kimu nti buli wola eyakusinza aba yakusinza esekere kutikka amagina omukisa teguguzibibwa kkubo ne mu ddirisa guyitamu ne wolwana na Kenzo si gwe yamuwa omukisa gwe era agenda kusigala nga wa mukisa kubanga omuntu ali blessing asigala blessing
labira kunze olabire ku Kenzo okakasente abantu babeerayo nga balina emikisa gyabwe ne bwona okunama nze nkugamba ekigambo kimu data gwovumamu Eddy Kenzo funa kyomukolamu akolera capital ya Street Peps waliwo atayagala kubeera wakabi buli muntu akolerera kuyitamu era bwe makolerera kugenda mu maaso gwe lwaki togenda mu nzikiriza eyo naawe n'ogenda mu maaso oyagala kubeerawo wooli kyoŋŋamba okyayagala okutambuza ebyo ebigatto binniigiina kyoŋŋamba okyayagala okutambulira ku booda towegomba nga nvuga emmotoka lwaki ogenda mu nzikiriza ya Kenzo yagendamu naawe obeere success nga ye stupid son of a bastard seed of yesterday kafodo ngono atuuse leeti muzeeya mbagamba ekigambo kimu jangu kusula moto ogule emmotoka ekyoto kyo jangu ogule emmotoka ku kibanja mpola sula moto kyangwa kibe ku Salama Road wano opposite n'amafuta gabayita African Oil waliwo n'ekizimbe kipya kayina osobola okutuukawo leeta emmotoka ekusumbuwa kusula motozi ffe tukuyambe jangu kusula motozi ofune emmotoka ekyoto kyo sula motozi tukule emmotoka ku kibanja mpola sula motozi tugule emmotoka empya n'enkadde oyina emmotoka bakanga oyagala kugitunda gwe tukubire bukubizi simu itakuzo 7018791887 direct obera mu office za Sula Motors tugambe nti bannange nze sente muziretere waka naye muno n'emmotoka yino tugenda kujja straight lwakuba tulina wano yasawa Dubai yanga biloni ya Kamoga ye yali awo mufu ajja kujja naye sente ajja kuzikuwa mu bulambalamba otakubanja otamanyi byanja Dubai yamusala nakkiriza n'atuuza niye Uganda naye nga njikujjukisa kigambo kimu tuli ku Sula Motors tulina abagagga aba abeera Sula nyine ne chairman abalaba kisaati bano babukanya babolozi babolo yenge naye nga babeerawo osobola omuyita muno mugamba munnange ndabeewo akamotoka gwe muganda wange abasema mwayingidde temutawaana ekyawula Sula Motors ku bondi endala zonna wantapangisawo wawe yensonga tutunda mmotoka namu tulinawo muzungu Dalumaati ye kasa tugule mmotoka ng'agikwata kabaka bwete ng'agikwatamu tumalako kasate mmotoka namu tugiguza omuntu tumwesiga kubanga wano waffe tetugenda kuvaawo tulinawo 10 minutes abeera George takuzzaako ngalo ziba 10 waliwo omuvuka amuyita mumpi yekka yasinga okutegeerawo jangu obuuze mumpi nkugamba ekigambo kimu jangu kusula Motors ogule emmotoka ekibanja mpola osobola osasula lumu osobola okusasula ku kibanja mpola osobola tugamba nange nze omwezi bampa sente bweziti naye bweziti muzikwata fanga oguze ku mmotoka ago omuzimu gw'obwava ewammwe mulekerawo okweyazika abakazi mweteke mu class oza basama oyagala kweteka basama ogenda ku boda boda agenda kuwa kasanvu kuba akimanyi boda yekulese agigamba nogiga nti oyo mulindi omuzzeeyo n'enkya omuzze mutandika okwetega ebe mupangisa emmotoka sente zopangisamu emmotoka ojja kusula moto zinosasulako ne bakuwa emmotoka nga iyo n'omalayo mpola gwe muganda wange jangu kusula Motors waliwo emmotoka eza bizinensi tulinawo magulu 10 tulinawo pickups buli kika kya mmotoka ky'omanyi super custom zakomyewo Sula Motors yeka yeziina kubanga ezo twazitikudde lumu abate baziina abagala emmotoka za tuwa toyagala kola business jangu kusula Motors abaana abawala mbagamba akantu kamu njagala ogatedda tisizino kateke kano katwale nga ggwe kyali wange oba muganda wange oba tanjagala oba onjagala osobola okera ku makya n'ogula akamotoka ko oba kalawumu oba kavitiizi oba kanna akamotoka kano nga kagofu ngaako mmotoka w'abakazi n'okakolera mu bizinensi yo akamotoka ako osobola okukagula n'okateekamu engoye z'abaana n'okateekamu essaati z'abasajja oba empale nga bw'otuukayo bali ng'oggula buutu okola weeyagala okolera mu class tewali muntu asobola kugula mpale ng'agiguze mu mmotoka n'akugula layisi oba otunda amasepiki y'amasuwaani gatundire mu class omuntu ajamanya kino kyengula kiri oligino abasajja ate mbagamba ekigambo kimu bw'ogula akamotoka ko wano ku Sula Motors osobola okakola nga Uber bw'otuuka ku mulimu n'opaakinga ng'ate omwana akongerayo mu Uber ogenda okunyuma nga kaguzeyo emitwalo 9 ku 10 eyo yonna nno nkwadde magezi ga buwa so weyongere mu kumanya wekumire mu kutegeera okuyiga tekukoma eyo teeka enjikuwadde osobola okujja ku Sula Motors n'ogula akamotoka ko ali n'okafuula bizinesi nyongere bagamba nti Bugweriyo Estate bagula ettaka italiko nkayana ate bakuguza ettaka italiko nkayana genda mu Bugweriyo Estate ogula ettaka italiko nkayana oba bakuguza ettaka nga tekuli nkayana Bugweriyo Estate batangibwa wali enajjana nkumbi awo opposite ne club ya Nnyondo we wali office zaabwe bo osobola okuyita ku 0705035267 njiddamu 0705035267 direct obera mu office za Bugweriyo Estate bagula ettaka italiko nkayana ate nabo bakuguza ettaka nga tekuli nkayana genda ogula ettaka italiko nkayana osobola okugula ettaka Bugwe nesigala nga emono talinga ettaka lyo okulaba nti libeerako ebintu ebirikulaakulanya bw'ogwa ettaka tosirika tolirekawo fa gwe ettaka otekeko ekintu kyonna oba kapaakingi oba kawoshi oba obalimireko ebimuli oba otekeko abantu
nenge takalo lili active ate likwayo ku kasente nga teba likuma balirabirira togwa taka muganda ngosirike busirisa abantu banyi mugwe taka ne mudaye bweru ogenda okudanga balitunde emirundi mulana nga togenda mu koti kuwoza genda mu bugwe lyo estate ogwe taka italiko kana nyogera okugamba gwe muganda ngo mulala ndaba genda ku Am Shopping Mall next Gwanju abasubuzi mwenna bagala okusula genda ku Am Shopping Mall next Gwanju bati kudde buli kika kya lugoye gwa badagende Canada Dubai Rudda Wambu ogenda China next Gwanju eri ku Am Shopping Mall tota wana kwata ticket ya nyonyoli nnye ebbeyi bakoze discount Joy Star Fashions ali ku Am Shopping Mall Jordan mumanyi mu Jordan wa design ali ku Am Shopping olaba Jordan adda ku Am Shopping Mall bugamba nti next Gwanju stop Am Shopping Mall Jordan ngazze ku Am Jordan Nalongo Bridals ali ku Am Shopping Mall kuliko Kayongo Fashions kuliko Mediste Fashions bonna bali ku Am Shopping Mall next Gwanju gwa musubuza ajja mu kibuga tota wana kutambula bizimbe bisimanyi olagawa simanyi wa bakubeko ne sente echa Am security yajimala ku Am Shopping Mall security ya weri okula bagwo azo musubuza zo kusubula ti sente zo zibera safe byosubulo bifuna genda ku Am Shopping Mall nyongero bategeza mu abaganda bangabaze nti Ampam Villas batunda ennyumba smart houses bogula nyumba mu Ampam Villas akagambo kenkujukiza nti ogula ennyumba eri smart houses ojja nango ezo zokka njagala okutegereza gwe muganda tukolerera abana baffe okubakolerera futures ennungi tukolerera abana okuwangalira mu birungi buli muntu ogamba nti nkolerera abana bange omwana omutesetoose otya omwana osobola mumusomesa fine naye environment gyawangalira ba neighbors omwana bache abagenda mutika embuto bafaana batya mva mbana abatami b'embizi simanyi bantembe ya biki omwana muteeketeke ng'omutwala mu Ampam Villas abe ne ba neighbors nga beyebo ekyenjabo kiri mu Ampam Villas mulimu international schools mulimu international hospitals mulimu ebisaawe byonna rugby volleyball whatever mulimu supermarkets mulimu gyms mulimu saloons Am Shopping Mall ngabo ngamba nti eri international buli kintu ekirimu osobola okwera mu Am nomalamu emyaka 10 nga tofulumyemu nenga buli kintu kyabulamu okifuna jukira nti amasanyaze gali standby amazzi gali ready ate nga Am yegabala sigwe aguzeeyo security ya Ampam Villas siyo ne bwotama noleka olujinga lugula emyaka 8 ennyumba ye kuwulirira ku simu yo oliranda noli Dubai wavudde mu Ampam Villas tawagaddewo obera safe so gena mu Ampam Villas ogula smart houses osobola ogulayo plot ne weteekateeka oluvanyuma n'ozimba mulimu plots mulimu n'amayumba ekyenjabo ekiriwo nti tusiiga grey na white yeka only so ekyenjabo ekyali kiri mu Ampam Villas waliyo white house waliyo house okutula ennyonyi ennyonyi egenda kubanga etulangako nga baganda baffe abalina abava ebweru w'eggwanga nga musula mu Ampam Villas ennyonyi etula straight ku white house n'olwekyo genda mu Ampam Villas ofune ennyumba y'ekyoto kyo oba ofune oteketeeko omwana wo wagenda okuwangalira baganda baffe abalina abasajja abazungu oyagala omusajja omwetaka e Uganda tomanyi wagenda kusula tomanyi wagenda kutuukira totawana mukwato mutwale mu Ampam Villas ojja kwanga fenze mbagamba nnyo nti Uganda esinga Bulaya nene muwakana naye one time njagala kugendako mu Ampam Villas kale genda yolambule bulambuzi oba genda ku www.ampam Villas downloadinge olabe genda yolabe bulabi nti kituufu no mukazi kyayogerako Ampam Villas yanjawulo bweti n'ekyo mbagamba ekigambo kimu